byebyo bityo anti oli mukamulangira naye ng'omwana Sophie yagamba oli mukazi nkulinze mpulira bubi akayimba akonkeera bidda akasofi kenyini bawala basimbwa ke bamuyimbira akasofi kenyini akayimba kandabe muyimba bwa Sophie yakadikira kagani kyangu musobola ddala oli ku TV okudikira ekinkyololeza naye Sophie nga talina buyimba bukoona bajja kaliwo obuyimba bwalina bwala kaliwo muwala wa Simbwa yakayimba ne kalyoka kenyini kamukuba nga bbi omusajja waate w'omuntu ate era n'obufumbo tebufa Sseguya wasoso nange bulungi wasoso otyambala musezza mwenna batulaba naye weekend Ebonizi twabaddeeyo tuzannya munamwe mwabaddewa twabadde Kasangati aromatiki twasooka Kyengera naye bananga abantu batulaze omukwano buli wamu nno era buli akola ekivulu kola kati kubanga abantu bakyayagala twolekera Masaka Kaalo Matendo gye bunakkira eyo bajja kubayinza okuba naye tebakola ki tebajja bannange mwebale kutwagala akali amaggwa kati munnange ebyo byonna nga biri awo ne tuvaawo tugendako newa Kasuku birthday amuna mawulire munnaffe ntuyedde ennamba Faizo asoloze tewabaddeyo kakati katusooka Ebonizi ono omukulu ono ayayaya bazannya ebintu kati banna ate no bibeere waka enkoloddoli bulijjo webuze enkoloddoli eno limuki Dr. Bosai actor kati nga taata wawaka taata wawaka n'aganza ausigalo omwana waka n'aganza ausigalo asikali n'aganza ausigalo neiba n'aganza naye kati omuntu waba aliko ekizibu mwenna aba abanza yalabbi newunya kajegere singa balutumya akajegere musinga kali nga asikali anoonya enkoloddoli yawaka eyagala mukyala we kumbe taata wawaka wuuyo katandika butandisi kasubidde kagenda nekugera ku kasaali musabusisa mugambye nti ngenda safaari nkulaba mereke ki onfukidde ki omaseko emirembe mu nnyumba yange amange okuma mulimu gukasa lwaki tosabako buliivu nogenda nolaba ku maama wo maama yafa genda olabe ku kitaawo taata yeyasookayo laba omusika nze yasika genda ku bijja babisenda mukama wange lwaki tofa omumaseko emirembe noonya nkoloddoli yakasajja kuma ku geti ate ekikumire bweru owange tisiza kakati kiwedde yagala kateteeyiza enzija genda kuvugavuga mukwatulire kubuzaabuza nti nvuddemu yogenkumemu safaari kangende sajja oyo omwagala owulira nga kuli ku mutima mwana wange nkoye nnyo nva kuziika mami nti mulamemba mukutambulira mama ndekanze njagala kugwa bubi wansi mwana kankutegekere mukwano imukandabe yakato kati asigwa akambadde giroja mukasa mutuufu yagamba olina omusajja nsobijja bikola biri seyambula guno omubiri guganika naye mami nakayisembaitulize kikyogenda enyumiza enja safari amanya badoza nachi chichi abatala wazani nkoyo kuna nachi kijafira mali kasa jamu joko lunya kaingine kwa nachi nkokote kasa jamu sio kama nani
Sexy slaps me out, beating like a rap shot. Busting on my quality bed. Quality rest is rest that shot for you. Me ready shoot my shots in you. olabye n'olugambo mbuki abadde ogeeyaga ng'omanyi nenzaga kuba kale ulira bwayogera olabye n'olugambo gw'oli mukola kiwa solanga lutiritini kale yembadde ngenda kwogera ki anye lwabo olugambo bwe babeera mu masaluni gaabwe nti nze nno baleera kwogera ki nekimuluma olaba nawe akayimba kanantongo ngeerabidde kali keyayimba baana be ne bakamuyimba naye gyonoonye onoonya ni nantongo muwala we omuwala omuwala okuva omusajja yamutabukako ate n'atwala omulala era ne bimutabukako ate tugambe nti busungu bwa sofi bamuyisa bubi nze sofi yafumbirirwa yava ewakagoma n'afumbirwa ono simbwa nga n'amahali tagazzizaayo kagoma yali abanja amahali ga miliyoni musanvu omanyi omukolo gukyusa mu kifo kwolwo lwennyini baguzza awalala nga kagoma alumba amahale kugatwala ssebo wali ku victorias emmengo nange kenyini sofi yateeka gwe tojjira ddala nga gundi bwe yangoba bugingo sofi yateeka webule oyo talinyana yalaba ntusega ozza otya mpozi n'ekirala kati kulume watokitegedde kagoma wakolako wana mawulire nga baali bamusiba byaki muganda wange yali afera ettaka naye ate naye agamba bali baali babi nnyo gyali babaagala mufera ate nabo naye Sseguya kolayo ku lugambo ku kapo z'abayimbi abaleka babbaaba abwaba nga tebaagala nakuddamu kutunula gye baava tumanye abantu bano omuntu bamukyalirawo leyeetuka ngaani dokita tisauzi nali mu mbeera ki tulina okubudaabuda abantu kuba kakati fe ababawulire era obyononeka bajjeeno muleka ambulesi kuba beti mpologoma saawa yonna baga nti avunaaniddwa omusango mu kooti nyabo kutta amaka ga dokita T wabula bino tetujja bisobolwalira obudde butono kuba biwanvu omusajja yamuddira wakati mu bufumbo bwa gundi ono ani ono omukazi marioni ebungereza nti era nekizuulibwa beti mpologoma yalemesa dokita T okugenda ebungereza n'atatukiriza conjugal rights mu myaka mukaaga conjugal rights ozimanyi okubeera omwami n'omukyala nga bw'obitegedde tekyaliwo nti era dokita T nebabuuza nti ebizibu byo bigwerawa bazuulira ddala nga bwe nkugambye kati dokita T lwaki yalekawo beti mpologoma ate n'awasi oli ate nga ffenna ensi twali tumanyi nti ayagala ono kati ensonga eyo teyogerekeka wano ku TV naye ogitegedde mpozi kasuku olugambo luli mu buli kasonda omuntu ayogedde eggambo wano mbu beti tugende kasuku lwaki akyogedde era kasuku twabadde ku resako naawe kwatiramu kati ati obudde bugenda ku resatwaliridde ente ya Faizo namba kasuku n'agabula bannamawulire bonna mu mbeera eyo happy birthday oba emyaka ejo naye emyaka emeka tegimanyi naye ku t-shirt alinako 7 bagibana mwena nange simanyi byebyo katubasiibule mweraba gwe abantu bafune bye banywa muganda wange waikibenda sawa okubuuzaako nnyo whatsapp mamen obulamu bulungi kati tutandike okulya bani abasookayo